oluvanyuma sala ko kibana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye mukama fe gotujja ko obusiramu buno obusiramu masdar source soka je tujja mu obusiramu Qur'ani al-Karim kalamullah bigambo bya Allah kalamullah bigambo bya Allah ngabo olaba omuntu akoze essimu eno amala ateekako endagiro gy'oteeka okukozesaamu essimu kati gigoberere kani Allah bwabanga yakola rabbu samawati wal ard ye mulezi w'amagulu omusanvu n'ensi omusanvu na buli kimu kyonna ekirimu era tuwa constitution gye tulina okugobera Qur'an al-Karim ahadith ye masdaru source ey'okubiri ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byagezako okunyonyola Qur'an bye bakuŋŋaanyiza mu bitabo omukaaga kutubu sita ebya hadith kati tumusabira nabiyullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakama bange almawdhu'una al-yawm nako lero kitugenda kubanga tweyigiriza insha Allah ta'ala tugenda kubanga tusabukula ebigambo byaffe ne statement yegamba nti al-islamu dini quwwa wa amal ene dini y'obusiramu gye mulatuwangayiramu olwaleero dini yakkola nnyo na kulya muntu uyo nkiddamu omulundi ogwokubiri al-islamu dini quwwa wa amal edini y'obusiramu gye mulimu olwaleero yakkola na kulya muntu uyo ekyo njagala mukimanyi okuva olwaleero era mulekeraawo ebbanga lyonna okubeera nga mulera engalo ene dini y'obusiramu yakkola na kulya muntu uyo amaanyi ge baali boogerako agasookera ddala arukani al-quwwa wal amal fi al-islam empaji ze tuyimirizaako amaanyi n'okukola mu busiraamu ekisookera ddala al-quwwatu fi al-aqida war-ruh obuvumu mu nzikiriza n'obuvumu mu mwoyo okubeera nga wikkirizaamu ebyo nno tubirabirako abo abaatusookawo mutunuulire story ya mukama waffe Nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam Nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam Allah yamugesa n'ebigezo ebyali ebingi n'ekigezo ekyali ekizibu ennyo be bantu b'okumuvaamu ne bamuvaamu ne mugamba wamenya amasanamu n'omenya bakatonda baffe kubanga yabagamba ndi mulwadde nga bagenda mu katale n'asigala emabega n'agenda mu luumu gye baali bataddemu amasanamu n'agamenyaamenya gonna nama n'akwata essanamu eddene n'alyambaza embazzi bwe bajja omubuuza n'abagamba mubuuze eryo essanamu eddene lirabika lye lyamenyeemenye buli obutono teryagala ligattako mu kulisinza ne baga otumanyira tulibuuze tya nga teriwulira mulibuuze lyabaddewo nga bamenyaamenya bali libabulira niye bamenyeemenye tulibuuze tutya nga terisobola kulaba nabaga musinza muti ekitawulira musinza muti ekitalaba kati bonna ekyalo ne famire ne beegatta mu kubeera nga bajjawo Ibrahimu alayhi salatu wassalam ne bakuŋŋaanya enku ekyalo kyonna ne bakuŋŋaanya enku ebbanga eryali eggere era ne batuuka ku muliro ogwali ogenda okwokya Ibrahimu alayhi salatu wassalamu nabiyullah ng'ebbugumu eriva mu muliro ogwo lingi omusajja omugezigezi n'akola emmanduso Nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalamu gye yayimirirako okubanga bamukanyuga mu muliro ogwo Allah dda ogune bamalayika agamutunira ekitonde kyange Ibrahimu kyendi okugezesa bamalayika bamugamba tukkirire tutaase Ibrahimu alayhi salatu wassalamu Allah bagamba mumuleke nja kulaba alina yaqin wa thikatu billahi azza wa jalla alina obuvumu bwa aqida obuvumu mutima gwe teri asinzibwa yata yasola mujja mu buzibu bw'okujjako Allah oba agenda kufukamirawo bennyini bamalayika batonyeseeku bera tunyeseeku omuliro guzikire Allah naga muleke Ibrahim nja mugezesa paka weba kanyuga Nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam n'atuuka waggulu nga tannagwa mu muliro bamalayika ne bamwolekera ng'abuzayo lutemya lwa liiso within a blink of an eye ng'agenda kugwa mu muliro bamalayika ne bamubuuza wa Ibrahimu weetaaga obwetaavu gye tuli Nabbi Ibrahimu n'abagamba la seetaaga bwetaavu gye muli bitonde enganze ekyo bayita yaqin wa thikatu billahi azza wa jalla obuvumu obw'omwoyo obw'omutima ng'olina obukkiriza bwonna buli mu Allah gye bagamba muli bitonde enganze nze obwetaavu mbwetaaga kuva eri Allah kati awo Allah ensonga n'azingiramu direct n'agamba kulna ya nar n'agamba muliro gwe kuni bawdan wa salaman ala Ibrahim n'agamba muliro gwe bere ekinyogoga wa salaman antenga ekinyogoga ekyo kya mirembe ala Ibrahim eri Ibrahim Allah mutaasa ng'alina obuvumu n'amaanyi gali ag'omutima agakkiriza mu Allah tiyefukamirire abo mutunuulire Hajara alayhi salatu wassalam mutunuulire Hajara Allah wamala okumugesa Hajara ali mukyala wa Nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam ne wamala okutuuka mu kiwonvu ekyo ewali Kaabatu Sharif awaliwo ebizibu byali bingi ne Hajara Allahu akbar yagamba Ibrahim
ondese wano n'omwana Ismail ne Allah agenda kutumalira. Kitegeeza Hajara yali amaze okulaga obuvumo buli obw'omu mutima, yaqini wa thikatu billahi azza wa jalla. Yali amaze okubulaga, wamala okubulaga essuubi lyonna teyayera mu Ibrahim, essuubi yaya mu Allah. Amaaso ga Hajara gabuuka bbaawe ne gadda ku Allah. Kati Hajara awo tewaliwo mazzi, kubanga mmanyi batugamba bw'otuuka mu ddungu n'otunula waggulu booti nga tolawe wadde ekinyonyi n'ekimu ekisala, omanya awo tewali mazzi, kubanga bulanga ebinyonyi bikeera ne biyita waggulu, omanya gye biva waliyo amazzi oba gye biraga waliyo amazzi. Kitegeeza waliwo amazzi agali okumpi. Ne Nabbi Ibrahimu alayhi salatu wasalaamu watuusa famire ye awo, Hajara ne Ismail nga bw'atunula waggulu bw'ati ku bire tewali wadde ekinyonyi n'ekimu ekisala. Kitegeeza tewaliwo mazzi. Kati Hajara agamba Ibrahimu nga agenda baleka mu mbeera eyo wali Safa ne Marwa, amugamba wabanga Allah yagambye genda, agenda tumayira. Kitegeeza erina obuvumu obw'omutima. Hajara yabuuka Ibrahim, amaaso ge gonna ne gadda eri Allah, okukkiriza okwo n'amaanyi mu mutima, era n'abeera ng'adduka ku busozi obwo Safa ne Marwa. N'akwata omwana we n'amuteeka ku kasozi Marwa, n'alaba Ibrahimu nga ggweerayo, neetegereza akasozi ako konna nga tekuli wadde amazzi agavaako. N'adduka ku kasozi Safa, n'atunuulira eri nga talina kyalengera, nako n'akeetegereza nga tekuli kiriko. Ne teyaggwamu maanyi, n'addayo ku kasozi ke yasookeddeko, akasozi ke bayita Marwa, nga yakanoonyeza nga tewali mazzi. Ne olw'obuvumu mu Allah ng'akakasa Allah ajja kuteekawo makhraja, Allah ajja kuteekawo obufulumiro. N'adda ku kasozi ke kamu n'akeetegereza nga tekuli mazzi, ogwo mulundi gwakubiri. N'addayo omulundi ogwokusatu neetegereza kali ng'era tekuli mazzi, yaddukayo emirundi 7. Omulundi ogw'omukaaga awulira omwana we wamutadde alina enzisa ssaamu si nnungi. Naga omwana wange kiyinza okuba kisolo kimukutte kiri kumulya. Adduka omulundi ogusembayo asinkana omwana we, yasanga omwana waasiitira watandise okuvaawo amazzi. Naga Zamzam kuŋŋaana agakuŋŋanya. Abamanyi batugamba tabagakuŋŋanye, gaali bunyeeseni olwa baraka gye gaalimu. Lwaki Allah akuba makhraja obufulumiro obwo eri Hajara? Lwansonga yali emu, yalina okukkiriza okw'omutima nga kugenda eri Allah, yakinu wa thikatu billahi azza wa jalla. Teyatunuulira kitonde kyonna n'akinnyonnyola nsonga okugyako yannyonnyola Allah. Olaba amaaso ge gaabuuka bbaawe ne gadda eri Allah. Olaba teyaggwamu maanyi okutunuulira obusozi buno bwonna, n'akakasa tekuli mazzi, naye teyaggwamu maanyi, n'agamba Allah temusabye agenda kuteekawo obufulumiro. Temuggwangamu amaanyi mu nsi ya Mukama muno ebbanga lyonna. Sigala ng'olemeddeko wobanga olina essuubi mu Allah. La shay'un mustahilan, teriyo kintu kiri impossible indama Allahu yakunu bijanibika. Ebbanga Allah lyamalanga alikusaidiyo. Era awo amazzi ago wegajja galiko hadithi ya Nabbi egamba ma'u Zamzam lima ashuribala. Amazzi ga Zamzam ago kyoganywedde Allah kyakuwa. Bw'onyoba oti sipu y'amazzi noga ayi Allah nkusaba onnazeemu endwadde mu mubiri zonna Allah azinazaamu. Bw'onywa sipu y'amazzi noga Allah nnywa sipu y'amazzi eno naye nkusaba onnazeeko obwavu, ongaggaza obugagga obwensibo, obugagga obutagenda kuggwawo, obugagga bugenda okunkumira mu baana bange n'abazzukulu, ompa obutebenkevu mu bugagga obwo n'okusinza mu bugagga obwo n'onywa, Allah akugaggawaza n'abaana bo. Ma'u Zamzam lima ashuribala, ne essuubi teriri mu mazzi sigala genda okukuwa ebyo, naye wabula aqida Allah yisiza mu mazzi. Era awo Allah n'aleeta etteeka eddala erigamba inna Safa wal Marwata min sha'airillah, nti bannange obusozi obwo bubiri Safa ne Marwa, inna Safa wal Marwata min sha'airillah, bwasigalawo ng'obubonero obulaga okukunavuba w'ekitiibwa Allah. Faman hajja albayta aw itamara, omuntu yenna agenze mu mikolo gya hijja oba egya umra, fala junaha alayhi an yatawafa bihima, kyateekwa gyali okubeera nga adduka obusozi obwo Safa ne Marwa. Naye kyetuyigamu kyekyo okubeera ne aqida eri nti quwwatu fil aqida wa ruh, okuba n'obuvumu amaanyi mu aqida mu Allah wo, Allah amala n'akukubirawo obufulumira ebbanga lyonna. Ekyokubiri mu maanyi getwogerako nti Al-Islamu Ddiini quwwa wa amal, eddiini y'Obusiraamu kukola na maanyi na kulya muntu oyo. Ekyokubiri kyetulina okwetegereza nga nakyo kikulu, al-quwwa amaanyi getutegeeza badaniya wa amaliya. Tutegeeza amaanyi ag'omubiri wa badaniya, tutegeeza nti quwwa amaanyi badaniya ag'omubiri wa amaliya n'agokukola kyetuba tutegeezaamu. Lwaki? Mutumire hadithi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, mwatukakasa n'atugamba al-mu'minu
omukkiriza almu'minu qawiyyu omukkiriza ow'amaanyi khayru wa ahabbu ila Allahi min almu'minu dha'if ayagalwa nnyo era mulungi nnyo maaso g'owekitiibwa Allah okusinga omukkiriza omunafu. Baganda bange bampuliriza, tuli ku statement egamba nti al-islaamu diini quwwa wa amal. Eddiini y'obusiraamu eno kulya na muntu oyo nakola si kulera ngalo. Ne tutunulira ensonga esoose ku maanyi nti quwwatu fil aqida wa ruh, obuvumu mu Allah mu aqida munzikiriza yaqin wa thiqatu billahi azza wa jalla. Ekyokubiri amaanyi badaniya wa amaliya agesigamidde ku mubiri n'okukola. Nendeeta hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwatugambira almu'minu qawiyyu omukkiriza ow'amaanyi khayrun wa ahabbu ila Allah ayagalwa nnyo maaso g'owekitiibwa Allah era mulungi nnyo omukkiriza oyo ow'amaanyi maaso g'owekitiibwa Allah min almu'minu dha'if okusinga omukkiriza omunafu. Baganda bange bampuliriza muwulire ebigambo byo. Muli bakkiriza n'obukkiriza bwammwe mubugoberezeeko kola. Jamiu saada ta'tamidu ala quwwati wal amal. Buli kirungi mu nsi kyonna kyolaba kyesigamidde kukola nnyo na kulya muntu oyo. Ne waba olina obukkiriza mu Allah n'omusaba n'okaba n'omusaayi ekiro kiramba ng'omusaba ssente Allah akugaggawaze, Allah okwanukula edduwaayo akira kutonnyisa nkuba aba akwanukudde Allah. Kubanga Allah akimanyi mu kyalo waddukayo waliyo ettaka ddene osobola okulumirako mawogo, osobola okulumirako watermelon, osobola okulumirako ennaanaasi. Mu nnaanaasi cabbage by'olimye ku ttaka omwo Allah mwajja okuyisiza ssente azikuwe. Allah aba akwanukudde mu kutonnyisa enkuba. Tolowooza nti Allah agenda kwanukula nakusuulira bisabo bya ssente. Almu'minu qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min almu'minu dha'if. Omukkiriza ow'amaanyi ayagalwa nnyo era mulungi mu maaso g'owekitiibwa Allah min almu'minu dha'if okusinga omukkiriza omunafu. Okera olere engalo obere mu muzikiti obudde obw'okusaala buggwe osigale ng'oleze engalo. Olina okuteekawo akantu keweekwanya nako k'osabira ku Allah. Wekaba kaboda kavuge, wekaba kadaala katuuleko, mu nnimiro beera nga wakeddeyo obere ng'olina bye watadde mu ttaka by'osaba Allah abeere nga azza engulu. Allah mwajja okuyisiza okugaggawaza. Leka kutwala mwana ku ssomero nga tolina adde olwataano bakubuuze fizi ogenda muleeta ddi wiiki ejja ogambe insha Allah. Ekigambo insha Allah oba tumanyi kyekitegeeza. Kyogere insha Allah naye ng'okimanyi wakuba tanuuru n'ogyokya nawe olinda baguzi. Insha Allah Allah wanaabakkiriza tanuuru eyo wenaabanga abaguzi bazze nja kuleeta fizi. N'ogamba insha Allah nga tolina wadde n'akabuzi k'ogenda okutunda. Kati ekyo kitegeeza ki? Obukkiriza bwe baali bagamba oba amaanyi baali bategeeza amaanyi ago ag'okukola. Wenyimira ku statement yo nemba kubiriza abavubuka ba umme n'abasiraamu n'abasajja abakulu. Kati muli bangalo bunani temukyayagala kukola. Musiba mu mizikiti. Mwagala mirako zikolerwe. Gomanyi dduwa gy'osoma n'olonda ssente. Ogimanyi? Teriyo. Kyemwe nsomeddwa eno nga nonda ekisawo kya ssente. Ogimanyiyo? Kola! Lwaki kyayagala kukola? Kola ba mukozi. Al-khawfu huwa ma tash'aru bihi. Okutya okuli mu mitima gyammwe muganye n'okutandika n'okusimbula ekigere ekisooka mubeeko bye mukola kyekibalemesezza okuba abawanguzi mu bulamu buno obw'ensi. Ne ashajaatu obuzira huwa ma taqumu bihi. Ashajaatu hiya ma taqumu bihi. Obuzira hiya ma taqumu bihi. Kwe kuyimirizaawo ekintu ky'olinako obusobozi. Obanga oyagala business ekirooto kyo oyagala obukadde 5 otandike. Ashajaatu hiya ma taqumu bihi. Obuzira kwe kutandika n'emitwalo 10 gy'olina n'ogenda n'osubula endiboota y'engoye n'otandika ogitambuza ku kyalo. Bwe buzira ogenda gaggawala. Kwe kutandika n'akagaali k'olina. Ashajaatu hiya ma taqumu bihi n'otandika okusomba amazzi ku kyalo. Bwe buzira n'ojjamu okutya al-khawfu wa ma tasharu bihi. Okutya kuli otya okuswala okuvuga boda, otya okuswala okutambuza ebimera, otya okuswala okubaako kyokola, otya okweddugaza nenge emirimu gy'otya gye girimu akasente. Bino ebigambo tubibagamba nti jamiu saada ta'tamidu ala quwwati wal amal. Buli kirungi mu nsi bavubuka mmwe kimiriddewo na kukola nnyo na kulya muntu oyo. Wembanga mwagala ebyobwereere bagenda kubalya ebisiyaga. Wembanga mwagala ebyobwereere bagenda balya ebisiyaga mu bulamu buno obw'ensi. Yumkinuka ikhtiyaru quwwati au
yumkinuka ikhtiyaru raha either londa ko obere omuvumu obere ow'amaanyi ogende mu nnimiro weddugaze ogende mu galaji weddugaze okole buli kintu kyonna ovuge boda enfuufu ekkube obere ow'amaanyi omuzira au yumkinuka ikhtiyaru rahati oba londako okubeera ngalo bunani okubeera nga toyagala kukola okera kwesimatinga ne walakin la yumkinuka ikhtiyaru ithnaini ma ne tekisoboka muntu kuba muzira kuba mukozi ngante bwalya amafree ekyo tekiriyo bavubuka bampuliriza londa wokuba ow'amaanyi olwaliro obeeka ebintu byotandika okukola mu bulamu n'obwensi bwe tuyita ow'amaanyi gwenjo basomesaako oyo an takunu qawiya yani an ta'rifu annahu indama tufshar olina okumanya buli kyotandisa okukola weba business mulimu okugwa mulimu okulemererwa nefa innaka lan tufsharu ila abadi netogwa lubeerera wogwa ddamu oyimuke kubanga buli bantu bewegomba mu nsi muno ng'oyagala obeerenga bo baali baguddeko nga batandika newe baagwa baddamu ne bayimuka kyetuyita raja obutaggwamu maanyi na ssuubi sigala ng'oyimiridde ani ataagwako ng'atandika ani ataalemererwako negwe buli kintu kyotandika n'olemererwa n'ogwa ng'odduka ng'ogenda mu bizinesi endala naye nga bizinesi gy'ovaamu banno mwe bafunye ssente ne bazimba amayumba banno mwe bajje bizinesi mwe bajje ssente ne baweerera abaana banno mwe bajje ssente empya n'enkadde ne bavuga amamotoka neggwe kasita ogwa toddamu kuyimuka ow'amaanyi yoyo yaani an ta'rifu annahu indama tufshaw akimanye buli kyotandika mulimu okugwa fa innaka lan tufshaw ila abadi ne wagwa tagwa lubeera addamu n'ayimuka addamu n'ayimuka omusajja yayimirira mu muti n'atunuulira ekiwuka ekyali kiri nnyo omuti ne kibaako ekituuka ne kigwa ne kiddamu ne kirinya ne kibaako ekituuka ne kigwa ne kiddamu ne kirinya ne kibaako ekituuka ne kigwa naye kyalinnye emirundi 10 nga kibaako ekituuka ne kigwa omulundi ogw'ekkumi n'ogumu ne kiddamu ne kirinya ne kiyitawo ne kituuka we kyatuuka ne kibaka kamere ke kyalya ne kikiira nako kati ekyo kiwuka naga kino kinsinga okutegeera kisobola okutuuka ku buwanguzi ne kirya kye kirya olw'ensonga wekigwa kiddamu ne kimuka mumanyi enkuyege genda ku kiswa ky'enkuyege obeerenga otema ku kiswa ekyo ojja kusanga enkya zizimbyeko ku makya eryo ettaka ebbisi era lijjeeko era ojja kusanga enkya era zizzeemu zizimbyeko era lijjeeko era ojja kusanga enkya zizzeemu zizimbyeko wallahi newojjako ettaka eryo obulamu bwo bwonna era olunaku lwofa enkya ziddamu ne zizimbako ziba zikuwangudde era zifundikira mpanguzi tezigwamu maanyi nimwe abantu mu bulamu buno obwensi buli kyotandika wekiremererwa ng'odduka waliko mu byennyanja kati oli mu boda waddukayo kati oli mu taxi ate kati ne bakubalira ddiiru y'okulima emboga n'ogendako mu kyalo ate kati ne wavaayo ogenze ku kyo naye ovuddeyo g'onaanywerera ku kye munsi muno ojja kuba olina woonyweredde allah alete baraka ate ng'ovaawo kati mu bulamu buno obwensi baganda bange mbabuulira mubeere banywevu ashajaatu hiya an tu'minu binafsika bino mbibagamba obuzira n'amaanyi gendi obagamba kwe kwekkiririzaamu tebaleetanga ekintu kyonna mu nsi ne bagamba tunoonyeza akisobola n'ozungazunga ng'onoonya akisobola bagambe nange nkisobola ky'oŋŋamba nkisobola oyagala ttaka ngenda likunoonyeza oyagala nnyumba ngenda gikunoonyeza wekkirizeemu ashajaatu hiya an tu'minu binafsika wekkirizeemu buli kintu ekijja mu maaso go ogenda nga ensobola leka kuki deriketinga ng'okizza eri abalala wa hatha shay'un la yastatiu ahadan an yuallimuka iyahu ekyo ky'okwekkiririzaamu tekyetaagisa muntu yenna kukikusomesa oteeka okwekkiririzaamu mu bulamu buno obwensi ng'omuntu wagamba nti osobola okunfunira emmotoka maka x ku ssente bweziti mugambe nsobola genda mu bondi osobola okufisaako emiliyoni 2-3-4 wekkiririzemu kibayita obuzira mu bulamu buno obwensi almarifa hiya alquwa knowledge is power era kyatukubirizibwanga ebbanga lyonna mu nsi muno tusomesa abaana baffe ne batugamba ebbanga lyonna abaana batwale ku ssomero tolera ngalo wafuna akasente twala abaana basome kubanga knowledge is power knowledge eno gye mulaba ge maanyi man yuridi llahu bihi khaira yufaqihuhu fi ddiin
Allah gwaba yagalize birungi nabimalayo amwa kuba muyivu muleke kuwangala mu nsi muno nga muli ignorant nga mulakinga information. Obuyivu bwetagisa mu baana bammwe nammwe mulayini ey'eddiini ne layini ey'ensi. Wallahi mbabuulira ebigambo bino. Lwaki omwana oba tomusomesezza ajja kutuuyana nnyo mu bulamu buno obwensi okufuna ettooke n'enkoko ne greens abitwale waka. Oba tomusomesezza ajja kumala kutuuyana ne gw'osomesezza ajja kwanguyirwa mu bulamu buno obwensi. Kati mbagamba nti kye tuyita amaanyi mu bulamu buno obwensi oba ng'oyagala gawo omwana wo mutwala abeeko kyasoma mu bulamu buno obwensi. Abeeko kyaga kino nkisobola okukikola mubeere mu nsi muno nga temuli ignorant. Obusiraamu bubeetaaga mu mbeera zonna. Mutemulaba abaana bammwe ab'obuwala abakuze mu myaka ne bafuna embuto. Al-Islaamu kallama al-mar'ata qabla an turad. Obusiraamu bwagulumiza ekitiibwa ky'abakyala ffenna nga tetunnabaawo. Bamaama baffe batuuka okugenda okuzaala naye nga abantu ababakebera mu bwerere bwabwe ba Peetero ba Peter naye nga musajja yakwata mu bwerere bwa maamawo okumukebera. Abasawo babayita batya? Abasawo abo babakyala. Lwaki temusomesa abaana bammwe ab'obuwala nga be basawo? Wabanga maama yetaaga okukola operation oba muganda omuwala omuteeke mu mikono gy'oyo mutamiivu atagenda kusoma basmala. Ne mu bifo mwetagamba Fatuma ba Khadija nga basomye eddiini gemaanyi ge tubagamba lakinu mautakum la ilaha illa Allah. Abantu bamwe abo nga batuuse okutuuka okufa mubeere nga mbalaamira okutoola shahada la ilaha illa Allah, kubanga ekigambo ekyo okisembya ku limiro Allah kuwejjana. Ne mu bisenge ebyo ebiteekebwamu baganda baffe ab'Obusiraamu nga bafunyiza accident mu malwaliro nga wulewo katono okufa mulimu baani. Ko omusaasobola okulaba omuntu n'agamba eno wiiki tagisukka. Ne buli we yeesika ng'atoola shahada lakinu mautakum la ilaha illa Allah oba wa umma. Kati gemaanyi ge tuli okubagamba olwaleero tuwa ekitiibwa Kaabatu Sharifu. Obusiraamu bwatugaana okutunulira Kaaba n'ofuyisa oba n'ogenda emmanju n'otunulira Kaaba oba Kaaba ogikuba amabega. Kitiibwa Kaabatu Sharifu Masjid Atiq. Ne bandi be musomesezza basomesibwa engineering nga asobola okukola pulaani y'ennyumba mu toilet ze mulina mu maka n'amanya kino kyekibula tukiwa ekitiibwa. Kati amaanyi gali mu kusoma mu bulamu buno obwensi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ani wa 'allamahu. Asinga obulungi mu nsi muno yoyo akutte Qur'ani n'agisomesa n'abaala mu bulamu buno obwensi. La tatawaqqaf indama tata'ab. Woba olina ky'otandise toyimirizanga era towulirizanga ekigambo ky'omuntu yenna. Toyimirira n'oba okooye. Tawaqqaf indama tantahi. Maliriza ng'okakasa ekigendererwa kyo omaze okituukiriza. Walina ekigendo ekyokusomesa omwana paka kuteeka bidala mu maka. Toyimirira kuweerera mwana ne bagamba nti wazaala musiru. La tatawaqqaf indama tata'ab. N'oba okooye seni n'oba z'osigaza zokka ziteeke mwana agende ku ssomero. Towummula ne tawaqqaf indama tantahi. Wummula ng'okakasa nti ebidala bimiridde mu nsi omwana wange avudde makeera amaze okusoma kuba kyekyali ekigendererwa kyo mu bulamu buno obwensi. Ne ba bizinesi ne bakwogerera toyimirizanga. La tastalim. Toggwanga mu amaanyi n'osalendalinga. Albidayatu daiman hiya as'ab. Entandikwa ebbanga lyonna ebeera nzibu mu bulamu buno obwensi. La shay'un mustahilan indama yakunu Allahu bijanibika. Teriyo kintu mu nsi muno kizibu kigaana kuggwa ebbanga Allah lyamala nga likusaidiyo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. baganda banga bampuliriza olwaleero tuze kweyigiriza kukukola mu Busiraamu
abasiraamu muyitiriza nnyo kerenca ku makya noyambala ekanzu n'ogitema ekirevu kiri masha Allah nobeera ng'ozunga ku muzikiti omaze okusaala subuhi nobeerawo paka dhuhuri nomala dhuhuri nobeerawo paka asiri mbw'osaba nnyo Allah musabe ne Allah okwanukula sente z'omusabye atonyesa nkuba aba akwanukudde aba ategeeza olina wosobola okutema ettaka n'okuba buloka nopanga tanuru Allah agenda kuteeka omukisa mu tanuru yofune sente abakwanukudde Allah goloza Allah agenda kusula ekisawo kya sente ku buliribo si kye kiba kitegeeza buli muntu ku nsi kuna abeeka akantu ke yeekwanya na ku baganda bange muleke kubeera mu nsi muno nga temwagala kukola akawo kemere ke kakuzuukusa webaka paka saawa 3 oli muvubuka waliwo asiika amagi ku mulirwano akawo ke kakuzuukusa nga yo yamula Allahu akbar ani asiisa amagi gano wumala okusaala subuhi yingira ekibuga muganda wange genda okole lwaki oyagala kukola kyekimu n'abawalimu mulina eŋŋombe y'ekisirusiru gye mwateeka mu baana abasomye eddiini nti abalina kubeera mu mizikiti wayambala ekanzu ennungi ababbye sente z'omuzikiti wewe somesa naawe ababa eddiini noba muwalimu beere ng'olina ekintu kyokola kyovako nojja nosaaza abasiraamu eno eddiini tugiweereze ebbanga lyonna osanga ate ffe abawalimu ffe abasinga okuteekamu sente weteekamu sente noyambala neweteekamu sente transport nojja neweteekamu sente buli kintu kyonna kati byo babikwata byonna sente zo oyagala Allah akusiime tolina sente gyoyagala mu nsawo ya muntu olina jjanga amwemwera olina kubeeraawo mbeerewo gwosa okuteekawo mutabani wo awensi siweeri awensi yavaawo ojja kusanga basajja ngabo badokita boogere sente zenyini zakwata n'agula ettaka esente zenyini n'ateekako omuzikiti n'agwezimbira ye kennyini najja n'akwata omuzindalo n'abasomesa empeera zonna zize mu nsawo ye mutemuzaagala mu bulamu buno obwensi byonna bitutte ibaada ekigwe gy'omanyi mu nsi muno eteetaagamu sente kugenda maka zaka oba saddaaka kyekiteetaagisamu sente mu bulamu buno obwensi mbooleze engalo olinda Allah akole ekyamagero asule ekisawo kya sente ekya $1 ku buliribo mbwasabye nnyo ekiro keera ogende okole wabtaghi fima ataaka Allahu ddara al-akhir temwerabira emigabo gyammwe ku nsi musaale musinze Allah mufulume mugende mukole wala tansa nasibaka min ad-dunya Allah tugamba mu Qur'an al-Karim wabtaghi fima ataaka Allahu ddara al-akhir mukozese ebyo Allah byabawadde ku nsi kuno munoonyemu ennyumba yammwe y'enkomerero twafiddwa mukadde waffe Aji Kasimbi Adam namusinkana mu Desemba oyo kitange ajada mu Kasimbi mu Desemba tusinkana ku Kaaba olusooka omwaka nga tuluyingira nebyo bino ebigambo yabiŋŋamba nanga mwana wange eno eyinza okuba umura yange esembyeyo naye nkusaba zino engoye zennyini zennyambadde ihirani yeekubidde enkutu emu wansi n'endala waggulu zengoye ziba zisooka ku mubiri gwange nga mmaze okufa abyogerera Makka nyinza obutaddamu kutuuka wano kubanga amanyi mpuliragana fuli nesaba Allah akkirize tawba zonna nzikoze saba Allah mpejjana era we yazze Allah n'amujjulula era kye twakoze neggwe ebyo igwe ebyo onabituukako otya nga tuyagala kukola eyo olinya kagali n'ogendayo Makka kikiwaga kyakugambye wabtaghi fima ataaka Allahu ddara al-akhir mukozese bye mukoze mu nsi muno mubeere nga mufunamu akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya mubeere nga temwerabira migabo gyammwe gye mulina mu bulamu buno obwensi Allah subhanahu wa ta'ala nga mayiriza ebigambo byange yatugamba bw'ati la yughayyiru ma biqawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah takyusangako mulembe okujjako abantu bennyini basooka okukyusa embeera zaabwe kyamanyikwa mu ntandikwa nti education is directly proportional to success woweerera omwana n'asoma n'amala agenda kuba mugagga ekyamanyikwa ne mwamala kujja value mu kusoma
yensonga lwaki mulina abaana balina zi degree mulina abaana balina zi bachelors mu medicine and surgery ng'olwero bakola bwa akadama ng'ayimira kuva ssaawa 10 za kiro akagongo kongoni kamufuuyira paka saa 7 za kiro entegedege ne zimufamba naye ng'alina degree mu public administration. Temukyali makulu kyamanyikwanga ati hard work is directly proportional to success. Wokola nnyo ofuna ne mwamala kujja makulu mu kukola ne mulera engalo kati olwaira abasinga ssente be bafere. Abalina ssente mu nsi muno si basinga okukola be bafere. Osanga omuntu nga broker ali awo ayiya agatta buwaya wagatta kyonna kino ng'essente alina empya n'enkadde okusinga gwe yasoma n'omalayo. Mwe mwamala kunafuya mwamala binafuya yensonga lwaki kiribwe kityo mwamala kunafuya mazima ne mugalwanisa. Allah agamba wala asr omulembe gugenda kujja innal insana la fil khusr ng'abantu bali mu kufaafaganirwa illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Awe njagala Allah n'agamba mweramira amazima ne n'agamba watawasaw bis sabr era mwiramire okuba bagumikiriza. Allah okuliranya obugumikiriza ku mazima kyali kitegeeza buli muntu ayimiridde ku mazima mu nsi muno alwanyisibwa ayogererwa. Buli wonyimira ku mazima boti bakogera bakulwanyisa. Yensonga lwaki watawasaw bisabr olina okugumikirizaako obugumikiriza mu bulamu n'obwensi. Kali baganda bange fa innamal usri yusra. Buli mu nsi muno ekkubo lyobanga okutte fa innamal usri yusra innamal usri yusra. Allah yakiddamu emirundi ebiri. Buli kkubo lyoba okutte mu nsi muno n'osangamu obuzibu ebintu ne bitatambula nga obadde obyagala. Business eganye okuvaamu kwera mwana owulira otendewaliddwa. Allah agamba awo mu kutendewalirwa yongera mu maanyi toggwamu maanyi mu maaso waliyo obwangu. Fa innamal usri yusra wakati mu buzibu ate mu maaso Allah alabayo obwangu. Gubera mugumikiriza inna Allah ma'as sabirin. Allah liwa muna bagumikiriza wabashiri sabirin abagumikiriza mufe beba wangu zimbulambu n'obwensi. Wolaba omuntu nga asubula tata ya matooke okujijja embalala najja n'agitunda mu kibuga ekyo nno goyinza okuba ng'omulabiraawo ne mutunuulire emyaka 5 emabega. Egyo emyaka 5 emabega egyo yatandika n'eminwe 2-3 1,000 emyera yensonga lwaki Allah yamubeererawo okutuuka olwaleero mu bulamu n'obwensi. Kati timugwangamu amaanyi mu bulamu n'obwensi. Nga mayize ebigambo byange Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani al-Karim la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti tasobola kalubiriza mwoyo gonna na kintu kye gutasobola. Allah yakuwa abaana 7 akimanyi osobola obbaweerera. Leka kudduka abaana bo na buvunaanyizibwa bwo. Allah yakuwa abakyala bana akimanyi obasobola. Balabirire baliise bambaze abaana batwale ku ssomero. Lwana nga bwe kisoboka mu nsi muno obeeka akayumba k'obazimbira okateekewo ogambe munnange abaana bange aweewammwe era bakuŋŋaanye bonna n'ekibakyuyi kimu obagambe newe mba nfudde ensi neekutabukako mwana wange ojjanga wano bajja kuwa amazzi ojja kunywa bajja kwayira ojja kwebaka. Oleke kuswala mayiti y'okugijja mu muzigo. Amasimu ago nga bagakuba nga bagamba ali mu machale mumuleeta landlord yagette muteeko omulambo ku nnyumba zange emirambo gikuba ebisiraani nenga mu nso wangadde olina emikono 2 olina amagulu 2 tolemadde kuwagaana okukola wategeera kuwasa buli wasanga oteeka mu mizigo alina akuzimbira amaka ne mutuuka ne kulevo abaana bammwe nga batuusa okufumbirwa abaana ab'obuwala n'okuba obusimu obuswaza tinjala kukyalizaako bagenyi bangaawo ne mugenda muzebinyuramu omwenge nti bibiina compound ennene ng'oli mulamu mu nsi muno mu bulamu n'obwensi mulwane nga bwe kisoboka mukole mubeke ebintu bye muyimirizaawo. Al-Islamu ddiini quwwa wa amal. Eddiini y'Obusiraamu kukola na kulya muntu oyo. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه ب10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. اللهم أورض وفاء الراشدين أئمة المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقي الصحابة المبشرين بالجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.